Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero waliwo munnaffe yambuuzizza ku kikolwa eky'okuwandula ku ddagala. Waliwo gwe walabye yakuwadde eddagala neyasoose ddiwandulako. Ekikolwa ekyo nobanna njukira nga yakibabuulirako eyo wansi ku channel yaffe eno Kyayiti. Naye eddagala okuliwandulako ebiseera ebisinga eddagala eryo naddala nga lyakunywa teriba ddungi ddiwunyako, era oyo omuntu abeera aliwunyizzaako aba ateekeddwa ddiwandulako otulusu. Tegaba mangi jasi tutono. Kati bw'olaba omuntu ng'akunogedde eddagala n'asooka n'aliwandulako tekiba na buzibu. Aba agezaako kusitoopinga kiri oba kugema kiri. N'olwekyo tekiba na buzibu bwonna. Kati nga bw'olaba ekitonto ekyo singa oli akikunogera n'asooka n'akiwandulako tekiba na buzibu. Tugeze osobola oddituusa ewaka omwana n'alikwata n'aliwunyako tekiba kirungi. Okitegeera? Era singa omulaba ng'aliwunyako mugambe wandulako otulusu. Kati olaba nga basinga okulinoga aliwandulirako eri gy'alinoze n'alikuwa ng'aliwanduddeko otulusu. Si kirungi kuwunya ku ddagala. Mukitegeera? Eddagala naddala ery'okunywa, kunaaba, si kirungi kuliwunyako. Omuntu waliwunyako oba w'oliwunyako liwanduleko otulusu. Bwekityo bwe kiri. Ono abeera aliwunyizzaako yateekeddwa ddiwandulako. Okitegeera? Oba ono abeera alikunogedde waliwandulako tekiba na buzibu. Gwe twala ddagala okozese n'oliba lyakuyenga kunywa tekirina buzibu. Ebiseera ebisinga mulimu eddagala erisikiriza abantu okuliwunyako kati nga nabbugira, kawunyira oyo awunya nnyo. Kati abantu abasinga baagala nnyo muwunyako. Ebiseera ebisinga omuntu osinga aliwunyako ng'ogenda ddikozesa mugamba wanduleko otulusu. Bwekityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.